Omukwatira TV ng'omanyi yagibba soma ne baleeta. Akwatiddwa poliisi e Kawala olw'okubba ebintu by'omu nnyumba n'abiguza batembeeyi abatunda ebintu ebikadde ye Wile mu Kayaga ng'okumukwata kiridde poliisi okumusanga ng'atisse TV 3 ku pikipiki, DVD players 2, ekyuma ekikozesebwa okumenya amayumba n'ebirala. Makayaga oluvannyuma lw'abantu ne poliisi okumukubamu ategeezezza nga bwe yabibbye Bulenga ku luguudo lw'Emityana era nga wano abatutte bwayise gy'abadde abitunda ne Nabweru. Mubbi nnyo olw'ensonga olaba bamenye ekiro ekyuma kyekyo kye bakozesa basonseka mu luggi bwe bati ne babigula ne bamenya. Nammwe abagula ebikadde tubakubiriza buli muntu yenna anagula ekintu ng'akimanyi nti kibbe tujja kumukwata n'ebintu byonna byonna balina tubikwate. That's for breaking. Kumbe ngende kukuba abantu atulimba imambo. That is when he hits you once. Poliisi yazizza amaka g'abantu ababadde babigula n'esangamu ebintu by'omu nnyumba eby'enjawulo bakira Makayaga byabasongerako nga bakkiriza nti kituufu ye yabibaguza. Radio eriwa. Binamulaba ng'aleese TV. TV gyaleta 21 Radio yani. radio yakireta laje TV 21 nengi muko byanga nfu Radio wagisigaza. anti aleta risiti y'ebintu yasa nagitunda dda Abantu badde baagala kwongera kumukuba wabula poliisi n'emuddussaawo mango okumutaasa. Akavuka kata kali awo akalinga akambadde sleeveless wekati kankuba waggulu awo era n'ensalawo nkayigena mutayimbwa nga sikalaba nange ngakuba bukubi kati Tebaga wenyenye baagala obeera kyo wenyenya nga bakuba. Akwira poliisi e Kawala Peter Twala aweze obutatera kumubbi yenna liiso bw'atyo n'alabula n'abagula ebintu ebikadde. We are going to handle burglars metallic. We are going to handle them with iron hands. We are not going to allow them room to terrorize our people. We are not zero tolerance to burglars. Herbert Kavuma yakusakidde gule ino Club KD TV.